Kyekiri emabega w'okuteebwa kwa Muhammad Ssebuufu? Muhammad Ssebuufu yakwatibwa ku byali bigambibwa okusooka naye kati kooti bwe yakikkiriza oluvannyuma lwa poliisi ab'ebyokwerinda okukola okunoonyereza ne bakakasa nti ddala kituufu yatta kuba kooti ne bagenda mu apiiru na byonna ne court of appeal bwe yajulira ekibonerezo eky'emyaka gye baamuwa gye yali agamba nti miyitirivu nnyo yagenda ku kooti ejulirwamu. Kooti ejulirwamu teyajungulwa kyakugamba nti teyatta yakendeeza kibonerezo ekikakasa nti tugenda n'ekya kooti kye yakakasa kuba baatwala obudde okunoonyereza ku nfa y'omukyala Donah Katusabe. Famire ye okutuuka ofuna justice amazima yateekamu nnyo, yakwata press nebeera mukwano gwayo bakozesa nnyo press okweexposing okola story okufuna justice eyo it didn't come on a silver platter. Amazima yajja nga bataddemu famire. Mu ggwanga Uganda okufuna obwenkanya mulina okukola obwezizingirire ne n'okuteekamu ssente. Omwavu waliwo olugero olugamba African proverb nti omusango gw'omwavu gusalwa tegunnawulirwa. Bagenda ogenda otuuka mu kkooti nga gwasaliddwa dda oyo yatta ng'oli mwavu. Naye famire ya Donah Katusabe yateekamu obudde n'esalawo n'egamba we have to pursue justice. General Kale Kayihura yali IGP by then, Ssaabaduumizi wa poliisi. Yavaayo n'awa obweyamo naye Ssaabaduumizi wa poliisi okuvaayo okwogera kyali kyoleka nti ne president yali abiyingiddemu. Ko wano mu ggwanga Uganda amazima okufuna obwenkanya ku sseeryo bw'owulira erinnya Donah Katusabe erya Katusabe eryo olina ofokasingako nti lwaki focus ebaddewo nnyo kuba bino mbyogerako bye biri mu ggwanga Uganda. It's no news, it's not that I'm getting something out of the blue. So the family invested in a lot, the time they pursued justice and they got it. Muhammad Ssebuufu yali atunda motoka, yalina ekibanda ky'emmotoka ku Pine. Naye yali osobola omugeraageranya ba Abdallah Kitatta, abantu abaali ab'amaanyi abo gwe bolowooza nti bayinza okubeera nga tebali kye bali. Muhammad Ssebuufu nze mutunuliranga asukka mu kutunda emmotoka olw'ensonga nti omuntu yenna abeera n'emmundu mu ggwanga Uganda because there is a story. Muhammad Ssebuufu okutuuka ku ogwo omusango emmundu gye yalina eya bastoolo oba pisto gye yali aggyeeyo nga waliwo okugulana kwe baalinaawo ku Pine ne banne ekyo kyanjoleka nti Muhammad Ssebuufu is not a normal person era talinga Wamala era talinga Charlotte. Bwe yagenda ku Central Police Station ku CPS yagenda ng'omuntu owa bulijjo amwenya aseka ekimukwasizza kyakuggyayo firearm kyakulwanyisa emmundu musango bayira kuba neba bw'oba ogifuna bw'oba ofuna emmundu eyo erina amateeka gaayo shout ne bwe tubeerawo n'enjigira bugizi bwenti that is threatening wabaawo omusango. Naye omukulu yayingira Central Police Station wano ku CPS nga tewali mpingu, tewali amukutte, tewali akoze eki, naye okuviira ddala wali eri ku Pine nga abapoliisi protecting enamanya ne ngamba ono omusajja si wa bulijjo. Kaakati olwaleero the pardon, yes, presidential ya president alina amaanyi okusinziira mu ssemateeka wali kyetuta Prerogative of Mercy. Era Prerogative of Mercy waliwo akakiiko ako akekenneenya okusunsula n'okukuba torch n'okusonyiwa naye si kusonyiwa naye okuwa obuwabuzi eri omukulembeze yenna nti okusinziira ku bibonerezo ebyaweebwa abasibe baneeno tukkiriza ba savinze ebibonerezo ebbanga erimala era bagwanidde okusonyiyibwa. Naye abantu abo nze mu ntegeera yange na byonna bwe nze nnoonyereza waliwo aba capital offences, waliwo ab'emisango emitono naye ate mu ggwanga Uganda kiri kifuula nnenge nti abalina capital offences ate be bazze bakola ki? Obulamu bw'omuntu bwagenda. Someone lost his life. We agree life doesn't come at a cost. Era teina muwendo. Family ya Donah Katusabe sisuubira nti baali bawaayiriza. Of course
bateekamu na buli kimu enanzikiriza bateekamu ne cent and time and everything that they needed okufuna nga bikakasa okitegeera nti bwe babeera nga family ya pursuinga bwetyo kuba ogwo omusango gwali munene n'omusango gwonna ogwa murder, it is a very high profile ekyali kigwawula okubeera nti gwawaawaaza erinnya Katusabe mu ggwanga Uganda. The family, I believe it was connected okutuuka okubeera nga gufuna ne media attention. Osaana oteekamu na biki attention ne tutagifuna nga media. Naye the pursuance of justice n'amaanyi agaateekebwa mu gaalaga story teyali ya bulijjo. Ekirala Muhammad Ssebuufu eyali atunda emmotoka ku Pine bingi bye yali akoze sente na biki byonna engeri z'azimansa n'ebirala byonna yali afuuse center of focus mu busuubuzi bw'emmotoka. Kaakati n'ekifo kye yalimu njagala bannansi abanoonyeza now I'm speaking as a journalist ekifo kyalimu his location, the location of the business. Kino nkyogera abanoonyeza mujja kumanya aliraanye watoto waali ekyo abategeera mutegeera who is Muhammad Ssebuufu awo waali waliwo bye sijja genda in details naye mu state gye tukoleramu why that case gathered or earned a lot of attention, media attention because of such scenarios endala. General Kale Kaihura in that regime oba ku regime ye ng'akyali Ssaabaduumizi wa police criminality yali nene nnyo naye yali azimbye n'obubinja bw'abantu abo batakwatwako gwe boosuubira nti bantu ba bulijjo nga wamala ssebo ogenda kujjanga emmundu nzirina yali azimbye kiriiki yali azimbye abantu abaali bakola emisango abaali bakola ebivve nga tebakwatwako. Ssebuufu yayingira CPS ng'alinga azze okunywa mu caayi nga wano mu ggwanga Uganda wewawabira omuntu oba ofuluma poliisi ng'akuwerekera ng'akugoberera byebyo. Muhammad Ssebuufu yali atuuse ku ssali Abdallah Kitata. Abdallah Kitata yali yaterrorizinga Lubaga, yaterrorizinga boda sector nga basobola okujja ne bakuba ababodaboda ne bataba abakwatako ne bamuvinga yali musajja omufanfe wa Kale Kaihura gye byaggwera ng'ayingidde National Resistance Movement era gye yalimu. Naye nti kyali kikulaga nti this is a state sponsored person. Muhammad Ssebuufu olwaleero yavudde yakugamba nze bannanga awaana President Museveni talabanga ku mukulembeze nga Yoweri Kaguta Museveni asonyiwa n'abantu. President has that prerogative amaanyi ago agayina agasonyiwa omuntu era ssemateeka yemuwa amaanyi ago oba obuyinza obwo naye waliwo akakiiko akekenneenya n'obuwabuzi okuva eri Ssaabawaabi wa gavumenti ye IG ye DPP ne Ssaabawolereza ye Attorney General bawabula bano benjogerako bonna bantu baba ne experience expertise baba basomye era ebifo ebyo tebibeeramu bantu abayabayaba. Ssaabawolereza wa gavumenti Attorney General agenda okukola ebintu tusuubira mu kutegeerwa kwaffe nti bibeera based on legality mateeka n'okwekenneenya mu mateeka aba yasoma aba senior council. Ba senior council ekitiibwa ekyo kiweebwa abantu abasobola okubeera nga baapointingibwa ofuuka ba Attorney General oba president wa Law Society baba baalubatu si buli munnamateeka nti ze senior council eri abalowooza nti oli okulwa mu mateeka mu law field mbu aba seniority ejja ng'oli ku ddaala eryo is earned not by your experience or expertise or the longevity in the field. However mu mateeka seniority comes when you're the Attorney General or wabula gwanga president oli president wa bannamateeka mu ggwanga oba waliko Attorney General ebintu bwe bityo. Now president oluvannyuma lw'okukola ekyazze asonyiwa abantu abatali bamu so akikoledde not out of the law. It is not illegal, it is legal. Ssemateeka emuwa ya 1995 amaanyi ago oluvannyuma lw'akakiiko kali era how is it done njagala nsomesa abantu bategereko akatono nnyo nga nzira wali ekitongole ky'amakomera prison service basuubira nti mwami Wamala yajja wano yali ku musango guno naye okusinziira ku bbanga lyasaavinze okumwekenneenya kwe tumulabyemu na buli kimu buli mwaka. Yes, buli mwaka president abayo abasibe baasonyiwa enneeyisaaye n'engeri gye tumulabye okumugezesa byonna
tukkiriza asobola okukola ki okusonyiyibwa aboneredde. Bawandiika ebbaluwa ne bagitwala eri akakiiko ako era akakiiko ako ne kekenneenya amannya ago n'abantu abo ne babakuba mu toki ne bamanya okay. Akakiiko ne kawabula president nti okusinziira kuno nakyo kino we think bano era akakiiko ako ekitongole ky'amakomera kisobola okuleeta abantu 100 akakiiko ne kagamba abantu 3 betwekenneenyeza basobola okusonyiyibwa naye bano bajjira babeerayo nene president asobolera okukola okunoonyereza kwe n'agamba okay ndowooza 3 bano bagwanidde kuba alina abawabuzi alina mu department era yeemu now kyekiri emabuuza kyekiri emabega Muhammad Ssebuufu akwatibwa n'abalala mu musango ogwo era General Kale Kaihura eyali ssaabaduumizi wa poliisi bannamateeka n'abalamuzi so mu babiri kuba omusango abalamuzi bajja bakyuka bwe batyo ne ku court of appeal eba pano y'abalamuzi era ensalawo eri esooka kooti enkulu high court aba mulamuzi but bw'ojja ku kooti ejulirwamu then you come to a panel balamuzi banjawulo unanimously nti okukkaanya kitole nga tebeeyawuddeemu ne abalamuzi bonna high court and the court of appeal they agreed omusajja ono yakola ki yatta. However, Court of Appeal, Court ejulirwamu yakkakkanya ki kibonerezo. The Penal Code Act eringa ninza abamu bagitanga ssemateeka naye erimu ebibonerezo nti twakola ssemateeka ne tukolayo ne ekitabo oba yes a document erimu emisango egy'enjawulo n'ebibonerezo nti botta osibwa emyaka bwegiti bw'oyambako okutta osibwa emyaka bwegiti bw'obeera nga wavujjiridde ebintu ebyo byonna era abalamuzi basinziira mu kuwa ebibonerezo ku Penal Code Act n'emisango egira bagidefininga bw'aba yakoze kino this is aggravated robbery bw'aba yakoze kino this is murder kakati yayita mu process yonna ne police n'enoonyereza postmortem n'ebaawo byonna byakolebwa byenzikiriza nti byakolebwa thoroughly ne bikakasa nti Muhammad Ssebuufu ne banne batta. Now mu Prerogative of Mercy president bw'abeera nga yejjeereza oba yasonye Muhammad Ssebuufu yekka ate abalala be yatta nabo. This begs a question, who is Muhammad Ssebuufu? Be yatta nabo bo si bantu oba bo be batta ye teyatta. Muhammad Ssebuufu bw'osoma face ye abasoma body language and the facial expression mu criminology, mu detective world, ne mu investigative journalism, I can look at a person nga tannayogera. Bwe mba ngenda ku interviewing if it is a murder case, nsobola n'okubeera wano naawe nga ne tulya, ne tunywa, nga interview oluuza yenna ya leero, nga ngimanyi egenda kuba ya wiiki ejja, but njagala kulaba yeeyisa atya, bwe twogera ku murder abeera atya, bwe mbeera okusoma the room, n'okumanya body language, facial expression, nsobola okwetwala ne nga musajja ono bamuwaayiriza. Because we are investigators, we've been trained, tusomye, ate tukyasoma ne kati. Bw'otunula olwaleero Muhammad Ssebuufu ebigambo bye yayogedde bikutegeeza who and what he is. Okuvaayo ng'owaana Yoweri Kaguta Museveni, bantume kyonna Charlotte onkwatidde mu bwenzi ne nkugamba ne neegaana nze saabadde mu bwenzi naye kyonna ky'oyagala nja kikola iye conscience dictates nti waneeno yiye ate sikwatidde mu bwenzi mwami Wamala ate buli ky'oyagala nja kikola iye otegeeza ki Muhammad Ssebuufu yagambye nti baamuwaayiriza asiima no mpola ka video kadakika nga 4-5 bakakuta video yaki omanyi waliwo okwokya chronology of events enzirigana oba engoberera y'ebintu nga bwe bibaawo mukyasha olwaleero bwe nfuna obuzibu naawe waneeno mu crime gwe nasembye naye
alina okubeera ng'akwatibwa anoonyerezebweko. Tebagambye nti wasse naye mu crime investigations bwe batandikirako ki ekyabaddewo nabiki. Bwe wabaawo obubonero obulaga nti now they okay no tujja tukusigaza oba waliwo ensonga. Naye during that bwe yafudde wakoze eki? That question is really very crucial in investigations when it comes to criminality. Mwami Wamala bwe yafudde obadde obeera naye wabadde naye ku show. Bwe yazirise wakoze eki? Nti nadduse. Lwaki wadduse? Nabadde mu shooko naki? Oh, okay, kale ekyo tukisuubira oyinza obeera mu shooko. What did you do next? Wadduse oddawa? Nadduse nzira waka. Wadde weekwekera ki? Ebibuuzo ebyo. Nti wagenzeko ku poliisi nti wano wetukoledde poliisi eri kumpi. Wagenzeko ku poliisi nti nedda. Ababadde mu kifo kino olina omuntu gwe wayiseeko bago did you call for any help? Nedda. Tugira obeerako mu kaduukulu tunoonyereze. Okitegeera? Muhammad Ssebuufu bakusonyiye. Akatambi. Biki by'oyogera? Number one, you made a video. With a very, you're happy, olaba. Of course, kisuubirwa. Onye ekomera. You are expected to be happy. Definitely. However, waliwo ebintu bye tutakola nga tukozesa bwongo. Nti psychology teaches us nti waliwo ebintu bye tukola ne bitu blamingibwako oba ne bitujjisibwako omusango. Ab'ebyokwerinda bwe bajja mu maka gange ne bagamba Mwami Wamala tutegedde mu kikomera kino mubeera mulimu emmundu naye tukusaba siga tulagira tukusaba tunoonyeeko mu nnyumba yo. Bwe mbagamba nti oh come in bayinza n'obutanoonyereza. N'olwokuba the detectives bayinza omanya nti am psychologically gifted munoonyereze n'ekyo bakkiriza freely. Oh nanyi kitandikira bagamba ate alina emmundu lwaki aba okay ne baaza. Bwe ngamba nedda nenzigalawo aya maama baleeta n'ebyuma ebilusala. Bwe batasangamu mmundu agaakatona mugulu bagenda naawe. Lwaki wabadde twagala okumanya resistance eno yabadde kati mu investigation tudiginga nnyo deeper mu bikolwa by'omuntu. Waliwo omuntu eyafa bamukutaddeko nti kale ogambye babadde bakuwaayiriza ne bwe wagenda ku apiiru tewaapiiringa nti bannange bampaayiriza waapiiringa kibonerezo. Ate ovaayo ogamba ekitegeera wuliriza bannamateeka be bwe baamusingisa omusango nti kooti bwetyo bwegeze naye ekya kooti tukkaanya nakyo. They didn't say nti tugenda kwapiiringa omuntu waffe teyatta bamusingiza omusango. Munnamateeka yanjogedde ebintu gundi ne gundi bakola kino ne kino bane twabitegere naki ne tugenda mu kooti ejulirwamu. Bwe bagenda mu ejulirwamu nti ekibonerezo kibadde kinene. Omukyala onkwatidde mu bwenzi nti bannange amazima ga Katonda mugulu Yesu onkutte naye nsaba ekibonerezo si kyakunoba. Family etuddawo ye kooti ejulirwamu Abaganda oba culture yaffe bantu baali bagezi bajjajjaffe baali bagezi culture zonna tugende wasenga ffe tuyita ekitawuluzi oba kale nga tetunatuukayo. Bwe tutuuka ewasenga tuba tutandise mu kwogerezeganya nga tetunatuuka wa taata naki nati tuyinza tutuuka waliwo basenga ab'enjawulo nati waliwo senga ow'ensonga. Kiki ekyabadde kiki buzibu ki? Naye mu Luganda tulina olugero nti azza omusango yaliwa nti bwe nzija nti kale omukyala yanobye naki naye mbadde nsaba kino wabaawo enjogeza naye apiiru am appealing to you njulira nti kale tugenda mukuddiza naye kino na kino kikolebwe. Ssebuufu bwe yagenda mu court of appeal teyajulira kugamba nti bambi bamuwaayiriza. Bannange emyaka gibadde mingi gwe ataata lwaki tojulira kugamba nti bannange mu reviewing omusango guno mulabe bannange. So golowooza nti waliwo ekigendererwa ekiri mabega w'okutta Mwami Ssebuufu ono? Ekigendererwa mu kaseera kano ng'akalulu kaakaggwa. Now this is the question, why after this election and tutunuulire nnyo ebibuuzo ebikulu
lwaki ateereddwa mu kaseera kano kiki ekibadde ki ekireetedde embeera eno naye kamaliza wali ngenda kujjaawo abalala bateekeddwa ku prerogative eyo bateekeddwa ku lukalala olwo why Muhammad Ssebuufu yekka omusango guno gulimu abaana n'ebyana bali bwe babeera nga baasigaddeyo lwaki baasigaddeyo nsonga ki ekitongole ky'amakomera n'akakiiko kali akekkenneenya abalina okusonyiyibwa ne pulezidenti lwaki teyeebuuza Ssaabawolereza mujje munnyinnyonnyole tuulaawo tuula wano muŋŋamba nsonyiwe Ssebuufu munzijukiza Ssaabawolereza Ssaabawaabi mbuulira kyali kitya nti Your Excellency bino okay baali bameka nti okay kale mumpitira aba family this is a murder case yes Ssebuufu kisoboka okuba nga bamuwaayiriza kisoboka naye ate era kisoboka okuba nga tebamuwaayiriza naye nga president family olayira president waba akuba ebirayiro agamba nti nossaawo erinnya ebyo nno biwandiikiddwa mu ssemateeka I shall protect okuprotectinga asooka kulayira okukuuma eggwanga ssemateeka ne bannansi and the citizens n'ebyabwe okukuuma eggwanga kyekikola eggwanga bantu n'olwokuba baagala obeera particular bakola ssemateeka Yoweri Kaguta Museveni solemnly swear in the name of that nja kukuuma abantu n'ebyabwe nja kukuuma ensalo nja kukola bitya era akuba ebirayiro ekitali kimu ekya sovereignty akwata Bible si mulundi ogwo ne bamukwasa instruments of power bw'obeera nga ddala kituufu walayira nti ogenda kukuuma abantu n'ebyabwe family eri ewulira etya president yagenza osonyiwa nga family enaagiwuliriza okureviewinga nti no DPP jangu IGP jangu ne Attorney General mumbuulire lwaki mulowooza n'ekitongole ky'amakomera lwaki mulowooza bwe muti why should I pardon only this ate bali why waliwo Isn't it unfair to the rest? kigenda labika kiti eri public kigenda labika kiti eri family nga family tonnagiyita okay now kale mpitire family oba noba tetabaga mugimpitire as the president of this country you have iso olina ebitongole ebinoonyereza kale mumpitire family eyejje oba musooke mugende mwogereko nabo mumbuulire muwulire bwe tubasonyiwa abantu nga tonnasonyiwa bwe tumusonyiwa family eri erowooza ki nti family egambye eki egambye nti bo tebajja kuba basanyufu okay IGP baani mwenna mujje kintu kino mugira mukireka why you swore to okukuuma abantu obulamu ebisolo byabwe n'ebyabwe President Museveni olwaleero abalala bali eri lwaki tewabasonyiye bonna baali ku filage emu olwaleero batukwatira wano Charlotte nga tubadde tumenya mateeka ne bakuleka it begs the question Charlotte lwaki bamulese why favoritism lwaki batutewamala yekka yewa brown Cheka amala bamututula okuba muddugavu cheka badde ekikwekweto kiri kuba kubeera kakati olwaleero president Yoweri Kaguta Museveni ali mu kattu the judicial system eri mu kattu DPP ali mu kattu Attorney General ali mu kattu we need explanations we need answers why Muhammad Ssebuufu era ekibuzo ekyo balina okiddamu why oni Muhammad Ssebuufu ate bali abalala ku lukalala okwo bali baabaddeko tebaabaddeko akakiiko ka previewinze nga bali eri babadde tebannaba kubeera nga bakkakkana n'okutegeera nti bakyuse oba okuta Muhammad Ssebuufu ne bamuteerako abasirikale abamukuuma kyogera ki that is of course to me mu investigations kiri okay why nsobola okubeera nga mukyala Charlotte nkunoonyerezaako omanyi emisango okunoonyereza omusango omuntu omukkira ddala mu waliwo kye tuyita beyond reasonable doubt nga teri yadde kakunkuna bwe mba nkunoonyerezaako nti kiteeberezebwa nti wasse omuntu wasse omwami wo tusobola okukwata ne tukuteekako
mu police cell naye tuyinza n'okkuta ng'olowooza tukutadde naye nga be tukutaddeko bambega twagala okukakasa nti tugira nga tetukutadde nti ogenze omusango tuguvuddeko tuguggadde twagala okulaba enneeyisaayo naki kaakati Muhammad Ssebuufu yateereddwa era ekitongole ky'amakomera kyatugambye nti balina okwongera maaso okubeera nga security emwekenneenya balabe kitongole ky'amakomera Ssebuufu agamba teyatta bw'obeera nga tewatta ekitongole ky'amakomera security ekyaki bakyakwekenneenya okulaba bw'aba teyatta nti Mwami Ssebuufu tannabeera fit kubeera mu society again. Ekyo kyonna kyansalinga bulungi nnyo ekituufu bakimanyi naye ekibuuzo ekyo ansa enkulu eri wali eri why now why only Muhammad Ssebuufu ekyokusatu who is Muhammad Ssebuufu kaakati waliwo ebintu bino abalala bye batannaba okwekenneenya nakulaba bamukwatirako mu musango gw'emmundu ayingira CPS as a normal man no handcuffs ali mugundi banyumyamu wali ne DPC o CID wali dakiika briefly addayo ku pine abadde atererizinga ne waba yagifuna ne waliwo amateeka agafuga enkozesa y'emmundu olwaleero Muhammad Ssebuufu bwenkuzza katambike ebigambo byayogera akugamba nja kukwatagana abafami bane kyemwetaaga tukwataganire wamu gwatatta mukwatagane stick to the point bassebo ne bannyabo banframinga naye tokikolerawo lwe bakutadde bireke mu mawulire nti yavuddeyo bulungi nnyo chronology of events genderawo mu famire gitaba amawulire nti bane bassebo ne bannyabo nateereddwa nga bwe mwakitegedde ne president now this is the public relations etagenda kutomeza nga bwe mwakitegedde era nsiima nnyo omukulembeze w'eggwanga wabula okusookera ddala njagala bino bibeere kiriya eri famire eno maama oba bikiwa bonna ensonga eno yali bweti amazima gaali bwe gati kino na kino na kino na kino na kino kyaliwo naye amazima waliwo bye mutaategeera waliwo abaakozesebwa oba waliwo abaamujweteka waliwo bino na bino ne mulowooza nti bino byebiki byebituufu kino bw'oba tewakola musango naye vidiyo ya Muhammad Ssebuufu raising ebibuuzo nti banna no remorse there is no remorse but mu bigambo no remorse naye nze body language and the facial expression nagisomye nga Muhammad Ssebuufu alina kyalimba is the family going to be okay olwaleero temwewunya Muhammad Ssebuufu okuzikira obuzikizi there's what we call natural justice Shati ninza obutafuna bwenkanya nga onkoze ekintu nga musango wadde gw'amaanyi nensirika ne ngamba nja kuwoolera eggwanga kiri eri kyembadde ogamba nti procedure president n'ayita family na bonna nabaga bannange olwaleero Muhammad Ssebuufu bw'afiirwa obulamu bwe president w'eggwanga onenyezebwa ekitongole ky'amakomera munenyezebwa attorney general DPP bantu bangi abanenyezebwa famire eri yasanyuka basanyuka nga babasindise nebagamba yes ekibonerezo tannakimalayo ate mumuta is the family okay now are they happy Muhammad Ssebuufu avuddeyo akoze akatambi akasuka mu dakiika 5 mbu tukwatagane bwemba kyonna this statement kanjize mu luzungu in case you need anything bwemba mwina kyonna kye mwetaaga muntuukirire I'm sorry to use this word stupid muntuukirire omwana waffe yafa mutukutuukirire Ssebuufu omwana w'abandi yes oyinza okuba tewata na biki naye waliwo n'ebigambo bye twogera nga abantu bafiiriddwa banaye nga kitalo nnyo ne bw'oba mbadde temukkaanya bana ekitalo nnyo byazze bubi amabugo oba amataaba n'ogawaayo era mu kaseera ako twewala okwogera ebigambo ebiyitirivu n'ebyo bye tubadde tumanyi ku mugenzi mu culture yaffe empanga yaffe ey'Abaganda aba asonyiyiddwa ebirala byonna byesigalize
mbu sebo oba ogenda kubayambako bakusabe buli kimu kye weetaaga ku diiru ki kuki obawa buli kimu kye beetaaga ku lwaki obawa byaki mukomera gwe abadde abibawa mbu in case you need anything bannange wendi we come to you Ssebuufu vidiyo eyo wabadde weewuliriza ng'oyogera nti bano bamulina kyonna kye mwetaaga ne tukwatagane ani agambye nti baagala okukwatagana lwaki osaba you're begging okubeera nga mbuki mukwatagana lwaki ki ekyajjawo enkwatagana lwaki osaba lwaki olina kyomanyi mukyala Shout sazza musango tewankwatidde mu bwenzi nkyamaintaini nga saabadde mu bwenzi lwaki nteekako kale bwe balina kyoyagala ntuukirira kyonna nja kikola kale nsabayo kyoyagala kale nsabayo kyoyagala kyonna saabadde mu bwenzi kale mukyala naye kyonna kyoyagala ngenda kikuwa weeteeka ku crime scene nga totegedde Muhammad Ssebuufu yeekomezza ku crime scene ate n'alabisa abamusonyiye whenever the president is exposed omusajja jambo agenda kuyitimusa PDM ebadde teyitimuse ebadde tetambula yabadde agiremesa okubeera kwa Ssebuufu mu komera kye kibadde kiganye PDM otambula nti waba nompa PDM kwegamba awulira alina ebbanja eryo lina kye litegeeza nti you have a debt omukyala omwami bwakwatira mu bwenzi oba omwami omukyala bwakwatira mu bwenzi ebikolwa byokka enneeyisa yokka emala omuntu omutegevu agamba nti teyayenze naye agulidde mukyala w'emmotoka babadde mufuba emyaka ameka nti 10 nti motoka tugyeyanziza naye tewayenze ono yayendanga Muhammad Ssebuufu agenda okuyitimusa PDM nga bwetayitimukangako pulezidenti atambudde ayitimusa PDM kati Ssebuufu alaga nti president PDM obadde PDM Charlotte bwonsonyiwa n'enjogera ennyo n'enkola bingi nnyo n'embeera nga the guilt psychological ebendiko mba njagala nkukakase otuuke okukakkane but believing is beyond saying waliwo okukakasa nti omusajja nga abala teyabadde mu bwenzi bwonkwatira bw'obadde otegeeza nti mbadde mu bwenzi nakinga mazima saabaddemu mba nina n'oku kankubira Isaac gwe nabadde naye mukyala kankubira Isaac oba ogamba mukyala nabadde ku kesi we nasayiningire n'ekitabo navudde obudde bwe buti bannanga location yiino okitegeera nga soogera bingi naye nga ndeeta bujulizi bwe ndaba nga biweddeyo sirika Ssebuufu yayogedde nnyo ng'essanyu lyalina banenkomyewo abaali bambe nabasonyiwa bonna asaana kuti nti ayagaliza omuntu yenna asaana kuttibwa igwe oboneredde ggwe okyapreachinga ne mada owulira ebintu ebyo you still preaching mada but you're saying oboneredde bannange nabiki yayogedde ebitakwatagana ayokya eno n'ayokya eri ali mu PDM Muhammad Ssebuufu simanyi erinnya eryo oba ddala kituufu yeggwe Ssebuufu I don't know whether yo Ssebuufu omusajja omuganda oba kuba tulina abaganda ab'enjawulo naye simanyi naye ne bootaba muganda waliwo chronology of events okola ki nga bakutadde weexposinze era Muhammad Ssebuufu nze nkuzza mu kkomera vidiyo yokka eddakiika ezo ze yakoze zaamulaze nti ate yadde talina kusonyiyibwa olwaleero pulezidenti we Kaguta Museveni tulina abaana enfuuzi abaana bamulekwa taata wa John Bosco Kibalama mugenzi olwaleero mukyala we yafa John Bosco Kibalama tetumanyi gyali olwaleero tulina abaana bali mu makomera over akakofiira
from 2019 tulina abaana abakwatibwa ekalangala from 2020 tulina famire ezaafiirwako abantu baabwe naye nga mwaba balina nga what kakofiira Muhammad Ssebuufu yo judicial system gwa agira amannya gagenda mu Judicial Service Commission abantu beera abalamuzi be baasingisa Muhammad Ssebuufu omusango naye ba political prisoners bazza gwakyogo ekitabasonyiyibwa kuva 2019 abatatta bantu naye nga bagambye mbu bateeberezebwa okuba enyigi bateeberezebwa n'abamu bakyabanoonyerezaako bunoonyereza ne Muhammad Ssebuufu gwamukamu he is a convict tekikyavaawo he was convicted baana bangi abali mu makomera they are persuading them okukkiriza emisango Bolivia Lutaya 1 year or 2 years back bava mu komera after persuasion from Barambarugahara persuading them mukkiriza emisango you have evidence mwami Wamala kkiriza nti wayenze kkiriza biggwe yakkiriza nkusonyiwe tewankwatidde lwanzikirize Olivia mukkirize just present abasonyi mwe mukkirize bukkiriza persuading them olwaleero abantu abali mu makomera abatalina misango why don't they get the prerogative of mercy today tulina abantu bangi nnyo abalangwishinga mu makomera okay Dr. Kanukiza Besigye yazzaaki obutafuna pardon presidential pardon nti ayagala kuwamba government biki obujulizi n'essaawa eno tebannabutuleetera nti emmundu yeeno ne bwe batuleetera we need beyond reasonable doubt nti ddala kituufu yali ayagala kuggyako government yali ayagala kutta mukulembeze olwaleero abaana bangi nnyo abali ewaka nga bataata bwe bali mu makomera abazadde bonna famire yaggwawo nze kyenneewuunyisa ku gundi ya John Bosco Kibalama maama w'abaana mugenzi jjajja w'abaana mugenzi abaana tebamanyi taata gyali Saawa minisita yatugamba be bamulina and the president is going to swear another term actually yalayira ekisanja kiri ekyabiri abiri mugumu ga John Bosco Kibalama tetumanyi gyali n'alayira mbu agenda kuuma abantu n'ebyabwe Your Excellency abaana bano bawulira batya boyita abazzukulu bawulira batya their dad we don't know whether he's alive their mom is gone their grandpa is gone abaana bali awo Kibalama yakola ki abato bw'ota Ssebuufu Alex Waiswa yakola ki bw'ota Ssebuufu ba political prisoners abali mu makomera over akakofiira bajjako gavumenti akakofiira kajjako gavumenti President Museveni bwe wagenda mu nsiko akakofiira ke kajjako Obote ke kajjako aba tibe wali olwanyisa ebigambo bye byajjako be wali olwanyisa okwenyigira mu byobufuzi Your Excellency bakukwata mu makomera bakusiba mirundi emeka ng'oyogedde bigambo olw'okuba wali oseketerera government how many times does that make murder in Uganda today omusango omutono compared ku kwagala actually gukusasuza n'okusasuza gukusasuza okukola public relations this is what Ssebuufu is going to do public relations in regards to the PDM Your Excellency naba minister temumanyi PDM nzabadde mu komera I know PDM ezenga Muhammad Ssebuufu ali mu komera ategeera PDM nti okusasula si kwa nsimbi okumpa ekintu ne bwe babata trade there has been a cost costs don't come in monetary measures alone but yeeyamye Your Excellency ne bwe kiba ki ekitegeeza okumutta era tetwewuunya ebigenda okuddirira amaaso mugasse ku payini amaaso mugasse mu kubuzi bw'emisango obuyinza okulinnya ababadde balina looni z'emmotoka ababadde balina abantu bemuggulana nabo nga birimu eby'emmotoka olwaleero tulina ebibanda by'emmotoka bingi nnyo ng'abantu balina oba bafuna looni okimanyi nti bannayuganda olwaleero tebaagala genda kufuna looni za mmotoka ku bannayuganda bagenda ku bayindi lwaki bagenda mu TikTok abaana ne bakomenti nga ne bagaba nange it is a vote of no confidence in their own the state has eggwanga abafuzi
batuuse ku mutendera ogw'abannansi okubajjamu obwesige state nejjamu obwesige mu bantu n'abantu ne bajja obwesigwe mu bannansi bannaabwe. Olwaleero abaana bakomentinga ne bagamba bannange bw'oba oyagala emmotoka togenda ku munnayuganda munno kiki ekyabaawo. Olwaleero bonna nina information gye sitasobola ateeka ku mpewo abali mu bibanda by'emmotoka who are they? Mulimu aba security, mulimu abantu bangi naye bwakuwa emmotoka oyinza n'obutamanya nti agiturakinga naye nga tewali yandikugambye naye bangi nnyo abafiiriddwa obulamu nga tulowooza bantu niki naye nga ekintu kyavudde ku mmotoka. Olwaleero mukyekenneenye nnyo mmwe ensonga ya Muhammad Ssebuufu ebeere kyakuyigirako nti omusajja abadde abuzayo miliyoni 10 emmotoka eggweeyo mbu yafunye blood clot, yafunye stroke, yafudde mu investigation mukyala abaddemuko ne pressure nti nedda abadde agendagenda malwaliro nti nedda nti ataataako eno cardiac arrest esobola okuva from nowhere nti kale batulage ku postmortem tulabe nti mukyala ebbanga lyabadde family ebbanga lyabadde yeeyisa atya nti baagiza ate simanye bamukuba akayondo. Bantu bangi babbyeko emmotoka ne tutanoonyereza naye nga amamotoka ago babadde tebannagamalayo ng'abuzayo busente butono oli n'agizzaayo nga sente ziri zigenze zonna. Muwe nnyo focus ebintu bye mbadde mutawa focus. Mu ggwanga Uganda, why am I saying even me am stupid nti ebintu ebitusesa birina kaabya bannakenya. Bannakenya banyiiga nga balaba kati banyigidde Ssebuufu bagamba look bano bali ku ki? They have released the murder and they are laughing. Ebitusesa bannakenya bibakaabya babaagana kujja tulumbe bano bali ku ki? Baagala tulwanirako. Bannakenya balumbe Tanzania nga bagamba bannange bano bali na muzannyo akalulu bakabba mutudde bane mutukkirize tujje. Ebitukaabya bisesa bannakenya. Olwaleero being a murderer you are appreciated by the state, you're pardoned. Era n'oteebwa nti ogenda kujja okole public relations owaane president nga bw'ali omulungi ennyo owaane yes the president has a prerogative of mercy okusonyiwa abo naye asonyiya ani? Ba political prisoners abaliyo bayitirivu abaana abasibiddwa emisango. Charlotte eri abantu abali mu makomera ng'oli yabba nkoko. Charlotte eri abantu abali mu makomera ng'oli baamuwayiriza nga ne kkooti mazima ekyalemereddwa obujulizi tebulaba naye ng'ali mu makomera. Nagenda ku CPS bwe bankwata lumu n'ensanga abaana abali mu basement wansi mu kaguli mu police cells ng'abaana abamu babataddeko emisango gya kubeera nga babadde n'ebitimba ku nnyanja bikokota bikwatira muno nga akugamba nze munnange maze wano emyezi 3 ne mugamba ayishuwa ali mu police cells and the constitution egamba nti omuntu okumala essaawa 24 nga tannagira oba nga tannatwalibwa mu kkooti alina kuteebwa nti talina kusukka ssaawa 24 naye oli amazeemu emyezi 3 baamukwatira ki? Akatimba kaayitawa akataali ku mutindo. Omwana alimu ninza n'okwogerera wano ng'omwana akyaliwo awo nga kiki nti kintu kimu abantu abali mu makomera abayitirivu ng'oli era president neewuunya nti ennaku zino asonyiwa oli yatta ono yakwata omwana bakola batya baasonyiwa and kizibu nnyo owulira president atadde abantu mbono owulira misango minene nogale n'oggwanga kibannange bonna bwe nkumenyera abantu nti president yasonyiwa bonna batemu babataddeko emisango gya butemu nogayiyi ino ggwanga ki nga omubbi w'enkoko ali mu kkomera president asonyiye abali b'enguzi. Dickson Kateshumbwa yali mu Uganda Revenue Authority ekitongole ekiwooza omusolo gw'eggwanga Uganda. President n'awandiika ebbaluwa ng'agamba emunoonyerezeeko okunoonyereza ne kuggwa na biki n'amufumula mu URA munnange yaddukiramu Nrm. Dickson Kateshumbwa olwaleero atuula nga president ali wali come on n'ogamba what is going on? Yaddukiramu. Dickson is now a member of parliament and you find a media house hosting Dickson Kateshumbwa. Remember, where did journalism go by the way? How do I host Dickson Kateshumbwa? Ayogere kuki?
bw'ayogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga waliwo ebigambo bye njagala okugenda naye nga binene nnyo like the president is chairing a meeting with Dickson Kateshumbwa. Obusungu ofunye bungi. No. Siyinza kusanyuka, siyinza mbu Muhammad Ssebuufu ali bweru nga how does Donah nga otumaliza Donah Katusabe's family feel today? How do they feel there? Waliwo family ya omwana ono gwe batira nerungujja gwe batira nateete bannange enekesi neyo yali y'amaanyi nnyo family eyo era president ajja n'abiyingiramu abaali bagira amata omuwala oyo bannange erinnya ligenze president n'agiyingiramu naki tekikwewuunyisa nga be baateekako emisango ne gibasinga nga myaka mitono president kiki abantu n'obujulizi kkooti ekugambye bannange nedda bannange ddala kituufu yes tukkiriza waliyo olumu bwe bajwetekako emisango tukikkiriza ne kkooti ne babajweteka ne kkooti neegira naye ne ku court of appeal kkooti processes ebbiri zonna ne ziraba bannange nga mazima kituufu watta olwaleero Muhammad Ssebuufu ayongedde issue ya Muhammad Ssebuufu eyongedde exposinga the murderers are celebrated by the state, they are rewarded by the state, they are pardoned by the state. However, ebikolwa byabwe nga bateereddwa bye tugenda okulaba baba baagala nnyo gavumenti. Waliwo anyway kamuleke ne waliwo gwe baakwatako wano yava ku university nga yava yagamba banesiraba bakutte mu ngeri emenya amateeka bakukwataddeko ebintu by'ogamba nti si bituufu ate ovaayo ogamba nti nze bannange ne bwe giba myaka 5 nja kulonda Yoweri Kaguta Museveni. Shauti bw'onsonyiwa n'enjogera ebigambo bingi at the back of your mind ogwensonyiye ng'okusonyiwa bane Shauti ngenda kuwaana gwe ekitegeeza okusonyiwa okukyeka kubadde ku. So the case of Muhammad Ssebuufu raising ebibuuzo bingi sinza agamba nti yatta kikooti kipoliisi mu kunoonyereza yakakasa nti yatta abalamuzi abatali ba high court bokka si mulamuzi omu naye eri pano ya court of appeal neekakasa nti yatta era teyagamba nti bannange teyatta na bikimumute era naye teyaapiiringa nti bannange kyali kibonerezo kyeyapiiringa nti bannange mwami Wamala tukwatidde mu bubbi naye tugenda kusibira mu nnyumba omwezi mulamba nti bannange kale munkenderezeeko ku kibonerezo naye ate omuntu ategeera nsaba mu reviewing obujulizi munzikiriza nete obujulizi bannange mukakase nti sabba ye yandibadde argument. Olwaleero Muhammad Ssebuufu akulaga nti famire kyonna kyeyaga gwe yakava mu nkomyo obugagga obulinawo kwegamba ovudde mu nkomyo ne financial muscle yo weewulira osobola supportinga family nti ova ku murder case naye oyogeranga abadde kasango k'okubba enkoko murder case naye owulira murder case osobola n'okuliisa family yaabwe osobola obbateekamu bonna kye byagala bajje mwagala ki abano basomesa nja baweerera oweerera baaki kikikyo kiki ekiri emabega gy'obbaweerera gwe gwe babadde bavunaana mu bumenyi bw'amateeka. Olwaleero emisango eminene mitono ogw'okubeera n'akakoofiira its treason ogw'okuvuganya Yoweri Kaguta Museveni oyo nalukalala oyo muyeekera oyo ogwo musango gunene. This is now Muhammad Ssebuufu's case nga mmaliza. It is an indication of a failed state, a state where a murder becomes a PR strategist, becomes a public relations officer for government programs. We are in a state that is failed to the extent that a murderer, kuba mwita murderer, why? It is the court. Yes. Court, he's a convict. He's a convict. And I can't say it is alleged. The court found him guilty. Era omusango gute gwali gwa mwezi gumu gwatwala ebbanga nti olwaleero what shows that we are in a failed state nti munnange kivaayo bulungi nnyo and business goes on as usual. We are in a failed state that a president cannot take due diligence
nti bannange muyite famire ya Donah Katusabe waliwo ebintu bye tukola nga twegendereza n'okola president bw'obeera ng'osinkanye Yusufu Sibambe ebifaananyi ne bifuluma lwakyo tulaga ebifaananyi bya Donah Katusabe's family nti have sat with them they have sat with the accused or the convict we've seated with the DPP with the Attorney General and have held a meeting. Those responsible. Yes. N'abali bonna babadde accused. Those that have interest in this case. Nti tukanyiza bannange. Kubino, because you're the head of state. You're accountable to people. Now Donah Katusabe's family mbasaba muveyo kakati mubuuze ebibuuzo president weebuuzizza kwani. Iffe twabadde tetwetaaga kwebuuzibwako. How do we feel? Kakati olwayo Muhammad Ssebuufu bw'azuuka nti bannange bamuttidde wali ng'olubaga biki family yakoze bubi kuba family yalowooza efunye justice naye olwaliro sigamba nti kyejja okukola naye ate bwe muyinza obbaamu omu n'agamba sister wange yali tasobola kufa bw'atyo nsha kati akomyewo akole ki bw'ate kati oyagala ojje embu twogere mediation zaaki olaba bw'ojja omwana n'akumaliriza and who kati ani aleese embeera eyo you're the president gwe abaagireese nti otadde omuntu n'ekifaananyi kikulaga president is so mindful about the politics nti asisinkana Yusufu Nsibambi n'abanaga nti I met the president president adi atuwadde dakika naye atuwadde essaawa stupid like your excellency how did we arrive to that president yagamba nga maliza nti I shall not preside over a country where a citizen is killed and the authorities do not know who has killed that person. Your Excellency, you're still presiding over a country where 18th and 19th November, people were killed in 2020. We don't know, by the way, who killed those people. We don't have the names. You're still presiding over a country where you failed your duties, Your Excellency, number one, to account. Your Excellency, tukyetaaga okumanya John Bosco Kibalama mu ggwanga lyofuga aliwa. Saawa Minisita Nabbanja yayogera nti tufa abamulina wali omuyitirawo mwabamulina njagala mumuleeta mubwangu nnyo. President musajja mutwale mumuweeyo abaana be. President ayo owulira essanyu ng'abaana ba John Bosco Kibalama babonaabona. Simanyi abaana basoma. President ekifaananyi kyo n'abaana bano ne famire eno nti bannange we were misguided. The security forces were misguided. But as the president of this country, abadde General Mugundi eno muggyeko ennyota mukoze eki mutadde mukomera emyaka 5. Eyali mu kintu kino saawa minisita wagamba tumulina na biki nga tolina bujulizi na buli kimu nga nange simanyi. You didn't inform me emyaka 10 oba 5 mukomera. Efamile genaga president aluma. Famile mugenda soma mu ssomero mwagala bulamu bwonna famile the government has done that. Naye olw'okuba nti gavumenti fe abagigira ensobi zaali zammwe abantu neeyamye omusaala ogubadde ogwa ssawa minisita naye pulezidenti olwaleero wasonye Muhammad Ssebuufu. Lwaki tosonyiwa John Bosco Kibalama? Wasonye Muhammad Ssebuufu. Dr. Kanukiza Besigye n'obujulizi is not a convict by the way. Besigye is not a convict. Besigye has never been convicted by the way in a case by the way. Ejjo kukwata abaana ejjo simanyi okola biki. He has never been tekuli musango gwali gumuse mu vi. Ono yali musawo we gwe twogerako. Muhammad Ssebuufu has no attachment n'akatono we kuti naye oli yali musawo we. Olwaleero abantu abali mu makomera ababonaabona by the way we need a prerogative of mercy as a nation. Eggwanga Uganda twetaagayo akakiiko akeetaaga otuula kuba ffenna tuli ku misango. Etwazza omusango gw'obwavu, etwazza omusango gwe tutaamanya ki, tuli ku musango twasalirwa abaana baffe okusomera mu bigere, twazza omusango universal primary education okubeeranga bweri, twazza omusango ffenna by the way we are convicted twetaaga wetaazi muntu atukwatibwa kisa tusonyiwe. Prerogative. This nation needs a prerogative of mercy. Okubeera nga olwaleero tukwata obumbi butaano ne tuwa ba bloggers n'engeri abaana abatambuza ebigere
shout olwaleero eri abaana basala omuganga gwasaze nga baana leero tebasomye 5 billion ezo eyo shejja kujja. We need a prerogative of mercy as a nation nti okwogera olwaleero kukusibya, nti okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kikusibya. We need a prerogative of mercy as a country nti okubonaabona kwa regions ezimu Abakalomojja ne babonaabona nga balina zaabu omuyitirivu, Abeebunyoro ne babonaabona nga amafuta gali eyo geedomola, Abaganda wano ne tubonaabona ku ttaka najja n'akujja ku ttaka nga n'ekyapa akirina n'agenda mu maaso, and the president continues to preside over such a country. President, when will you forgive? When will you pardon? Now this is a broad statement. When will he pardon bannayuganda abagobeddwa ku ttaka ng'ababagoba baddukira wuwe? When will you pardon Ugandans who have been stripped of their dignity? Abakyala bambuddwa mu ggwanga lino, abantu bakwatiddwa, oli nava naga nti nagenda mu kkomera, they raped me, they sodomized me. Don't we need time over that? Don't we need a pardon like you sent omuntu yes, pardon me completely? Don't you need that moment? Ugandans have cried enough. Olwaliro abaana bali mu makomera over political cases mbu baali baagala kwokya petrol stations. Your Excellency, don't you need to have a time to pardon? Yeah, IGP, pardon me. What did they do? Mwana wa myaka emeka 13 ali mu komera ly'abakulu yakola ki? Nti yadduka awanise bendera. Are you stupid? Gaba yegwe yetaga mu komera. Don't we need a prerogative of mercy, Your Excellency, in a time where the country is at crossroads? Don't we need a prerogative of mercy where religious leaders they are in your arms, bali mu nkwawa zo? Don't you need to forgive the clergy? Don't you need to pardon the cultural leaders? Olwaleero abanyankole tebalina omugabe. Your Excellency, in courts oli munyankole naye nti oyagala nnyo Buganda n'obuwa Kabaka ate gy'ova owaabwe. Don't you think cultural institutions need the prerogative of mercy? Don't cultural institutions need a pardon? Doesn't the education system, olwa tulina education system nga senior 5 okyana senior 5 talina goni gyegoberera curriculum. Olwaleero balina curriculum empya. Don't we need the prerogative of mercy in the education sector? Nti abaana baffe bakyasoma abamu Napoleon Bonaparte, Canadian Prairies, kuba senior 5 tuli kuki? Olwaleero don't we need the prerogative of mercy as teachers? Abazadde baffe abasomesa olwaleero bafuuse mmomboze lwa nnoni. Olwaleero president aganya abasomesa ba science mulina ofuna omusala nga guli waggulu. Aba arts, don't they need a pardon? Now these are broader statements I'm making. The health system, Mulago National Referral Hospital batugamba eri understaffed. Baga nti yeetaagamu abasawo abalala. But abasawo tetubalina oba tubalina. Abaana abasomye olwali Makerere University etikidde omwezi guno oba mu mwaka guno etikidde abasoba mu mutwalo. Don't we need a prerogative of mercy as youth of this nation? What did we do wrong? Twazagwa kyogo. We are all convicts, by the way, in this country. We were convicted of crimes we do not know. The cultural institutions Kabaka wange simanyi kye yazza okufuuka nga aliawo nga Katikkiro Charles Peter Mayiga olwaliro yalinga Kabaka. Yetaaga osonyiibwa. Tetumanyi omukama wa Bunyolo musango ki gwe yazza, Kyabazinga wa Busoga amaanyi talina. He's a convict. Bino byenjogera Babasoga mubimanyi, Abagisu mubimanyi, Abakyoli mubimanyi, byonna mubitegera. We are convicts. We were convicted of crimes we do not know. Abasawo olwaleero they are draining their brains. Nti omusawo alina kubuuka nnyonyo okufuna ku nsembi ezeegasa. Omuntu abbye ssente za URA enafuna nagenda mu parliament mbu yatuteeseza nze Wamala mbu atudde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu alina ne office ya Dickson Kateshumbwa. He has stolen billions if not trillions. President n'abimanya n'amufuumula addukira mu nnyumba ye. Don't we need a prerogative of mercy as this country okugamba banna abaana b'eggwanga Uganda badroppinga out ku myaka emito olw'okubeera nga tebalina menstruation equipments. They need sanitary pads, sanitary wear. Musango ki gwe bazza? And the first lady came out, sente tetuzirina, but she was with the husband.
the first family etuddemu bali mu kuwayaamuuko n'aba YouTuber tubawadde billion 5 ne basanyuka. Shout billion 5 ezo tebasobola kuwa company nti twagala okole sanitary wear zokka ng'oziwa ne bwe bagamba nti sanitary wear mu baana bonna. Waliyo ettaano ezo ezabaweereddwa waliwo n'eza sako ze balina kima. President, don't you think you need to pardon your grandchildren? Abaana abo bali mu masomero batambuza ebigere UP olwo bagatandika okusasula ssente. Abaana abo bazza gwaki? Abazadde abo batasobola na ku affordinga a balanced vacuum meal. They cannot afford a balanced diet. We are in a country where we are all suffering from brain kwashiorkor today. Abantu abali mu mambuka abakalamojja bazza gwaki okusabiriza ku kkubo nga balina zaabo balina ebyobugagga mu ttaka. Don't they need a pardon, a prerogative of mercy? Bo bazza gwaki? Abasawo abaana basomye, by the way, Charlotte, abazadde basomesezza abaana. Charlotte okakasa nti abazadde basomesezza abaana Makerere University ku graduation oyingiranga amamotoka abazadde bayitidde omutwalo gw'abaana okubeera nga be batikkirwa university eri Makerere tetunnakwata ku public university nkundala omutwalo Charlotte gugenda beera gonna gwa absorbing wadde job market. No, abaana abo bazza gwaki okusoma nga bagenda kubeera nga batembeeya. Charlotte osanga omwana atembeeya akataasa ne degree amba abuukira ku bbaafu ebbaafu eno temenyeka alina degree na diploma n'ogamba oh my god accountant. Omuntu oyo yazza gwaki? Osanga omuntu mu ministry mu accountant bamadde obwa accountant abalira bitabo bya government tamanyi wandiika linnya lye amanyi ddyoogera omuntu. We need a prerogative of mercy as a nation. Tulina okusonyiyibwa byonna bano emisango gye twazza. Omwana n'agenda ku kyeyo n'akomawo ng'ekibumba temuli. Omwana n'agenda ku kyeyo nga bazadde be bagenze basuubira ssanyu. Bakomawo bali mu maziga. President n'akola statement ne first lady twewoonya n'okwewoonya abagende bwero baba banoonyaayo. Oh, I was going to say big word, but why don't you ask yourself, why are they going? You have a Ministry of Gender, Labour and Social Development. You have Ministry of Works and Transport. You have ababaka ba Parliament, abakiikirira abakozi. You have ISO, you have ESO. Abaana bano batuuke banyumya biki? What do they say? Why do they go? But you spend money in an address you've sitting somewhere. We wonder, how can someone leave a country and someone goes, eyo gye mwogera Saudi Arabia twali tugiwola ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Singapore twali nga tugisinga. Olwaleero you can't, ebigambo bingi okugira nga ate bitufu. You can't come out. Ne weebuuza nti nga tumaliriza omulungi atwakyatwekuumiddeko ewala nnyo Charlotte ndi ne mwami Wamala leero. Ensonga zimututtemu speed. Waliwo byempulira nga bizitowa bimenya nti ne weebuuza baganda bange bazza gwaki okubabbako ettaka lyabwe nga bababbako. Ensonga zimutuddemu speed. Wamaze kamukomye wano sirina galamuza drone mwana agendera. Nze Charlotte tuli ku Uganda Eyenkya, True Talk Uganda. Linda kunnebaza abantu bannange. Abantu mwebale kugoberera bannange True Talk Uganda. Ba subscribing ze bannange. Oh my god. Banne basewo ne banyawo tubeebaza. Era we thank you so much. We are really approaching the milestone we really want to achieve. True Talk Uganda, mukutu ogukwatagana Uganda Eyenkya n'emikutu emirala gye tukola emirimu gino egifaanagana. Naye tubasaba omukutu guno mugugoberere. We have similar goals and visions. Ebintu ebizimba eggwanga. So what tulina subscribing ku True Talk Uganda, please bw'oba olaba video eno wansi waayo ya tapping ojja kulabawo True Talk Uganda o subscribe. Tetukyakutawaanya kugamba nti ate osookodde eri kati subscribing ra wano naye ate era bw'omaliza ogisubscribingako odde yes wenyini osooka okunyiga akade n'ofuna notifications neera bw'omaliriza osooka okugendayo n'ogunyigako n'ogugoberera. Charlotte ono akuba obulango. She is a voice of artist, by the way. Olinayo okalanke waliwo voices by the kunene. Bonje tujja buteeka. No katono nnyo. No tewali kikupapya. Sooka ompeeko mbaweeko kamu. Sooka tumalirize business. Sooka ompeeko kamu omukisa tugufunye nannange. Isaac yaleese ensiri.
oba kazisuubulawa ate kali mu kisiibo naye maama njagala mumanye shout ono byakola. She's an accountant by the way. Nange shout kyatakoze ku nsi kuno wakyekiki bw'oba oyira ng'olina company oba business yo wetaaga okubalirira ebitabo bya business yo. Shout is an accountant. She's a voice-over artist. She's a host of events. Bw'oba olina mukolo ogutali gwa kwalula balongo naye omukolo corporate event ogw'okujja to host your event ofunye eyo Isaac wamuwaako akati akalango kano kankabazanyire maloba zanyirako. Thank you for calling Lighting Solutions. For genuine CCTV cameras, wiring, and lighting solutions. For further assistance, visit our shop and office link. Thank you for calling Lighting Solutions. For genuine CCTV cameras, wiring, and lighting solutions. For further assistance, visit our shop and office in Wandegeya, Kampala, along Bombo Road, opposite Post Bank. Thank you. Eddoboozi ly'emmulira lya Charlotte ono yeetaaga akalawo ka bizinensi yo nga weetaaga a touch of a very very nice voice. Charlotte Wali, give her business. I want to align with people who have things to do or have expertise and experience and professionalism. Let's support her in accounting or in a business. Omukyalo ono mubalirizi wa bitabo. Let's give people business as banne tubawagire. Saagala muntu mutuwe ssente za bwereere no. Batuwe emirimu batusasule. Exchange of era nze munnange bw'oba onjagala voice of adverts nkuvoicingira obulango okulanga business yo ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya bingi nnyo byenkola ebya public relations okugamba nti Ssebuufu ovudde mu comment akati olina kweyisa bwoti essomero lyo business yo tugiwe face empya eya public relations branding bye tusomye gemawulire ge tusomye temumpa ssente zaabwe naye ate era nazo bw'ozimpa munira sigenda zizira sisobola zirya abatuwa emirimu batusasule nzikiriza nkulopere bakama bafe abatasasula bannaye ejja kuba shobayira we abagagga tebaagala kutusasula nina omugagga yannuma naye wadde Isaac ajja muwa Isaac katusooke tutambule lunaku lumu waliwo bye nti okwogerako omwana Isaac lunaku lumu mbutufu lwaki omuntu abakolera mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu myezi ena si nze nzekka n'abalala nga 10 n'abantu b'enkola nabo I think one thing kyojja okunjulirako nti ne bwe mba nkozesa artist sina kingi nene bwe kaba katini kati omuntu oyo kamuwe era bwe mba njogera n'abantu nze sibaita n'abakozi baweereza bannanga ab'eggwanga owa kamera mugamba munnange nsobola ssente bweziti will you be able naye ate bwe nfuna gig ate kati mwe abatalina musasula abazirina ng'omanyi nti nazirina ng'ozikola n'ozimukwasa n'ogamba nzikoze mpaako ezange zenkoledde ze twakkaanya alemererwa. We need that sha abantu bamanye bali n'abamu name and shame si mu bubi ne Charlotte bwe mba nfunye omutwalo Emerson mugamu ne Emerson ebbiri zizo tajja mukoti tajja kuntwala nti sisasula no mukoti kala akulope nti wamuwako ntini nera mukoti bajja gamba okay yakuwako so bannange I feel that show by the way is worth it abakozesa abakyala nga bano bannange mubasasule sina bakyala nena abantu bonna omuntu ye n'abeera awo nga y'okusasula kumumenya naye ng'akozesa abantu njagala kukozesa ekigambo ekituufu ng'akozesa banne naye n'atabasasula bosses bannaye guno mulange eri bakama baffe abatukolera we bannaye okuva mu buliri saa 11 okwata obudde at the end of the month we have responsibilities we are doing things and you do not pay us it's not okay pay us at the end of the day ne mugamba abavubuka tebaagala kukola nga mwe abatumalamu amaanyi kubanga wekolera ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu oyagala kunkubbe bwe nkubba ate ng'ogamba tali nkomawo ne Isaac twogere ku baboosi abatasasula muyitirira ate alina bangi alina olukalala era oba toleredde like to name and shame
tomutuuza ku show ne bassebo abasasula nabo tubeebaza yes abasasula bannaye ne bwe kiba kitono bakama baffe nga bannaye akasente kakakuwa mutima ate wano n'omulala yogera n'agamba amazima gani Charlotte kiganye oyo tumuwuliriza naye omuntu abantu batudde ku buwumbi omuntu n'abiidinga n'afuna obukadde 10 maye bakama ffe batuyigiriza emitima emibi n'omutunuulira nga ali ku status apostinze cupa ziri ez'amaanyi waliwo natuna ku status ya mukama wange ne ŋŋamba oli ku lyato owe amazzi nga nkubanja ebbiri zange maaso kawo ogenda mwati ogirira tujja kunyonyo kati kampitayiza irinda kumala okubira Isaac eno sheggwere wano ogenda banyo ogenda esimu olinako ku airtime omanye eggwanga ebintu bitusobola ku airtime ebintu bitwala kati ndigwa ne airtime tyanange omukulu atufuze banna kankwe namba ya Isaac okubira Isaac tumugambe show etandikira ogenda wulira ojja kumwogera oyo abajja boogera tofaayo olinako nange I'm not happy waliwo TV zenkoledde n'otandika okwegayirira olwa ssente z'okoleredde TVs tezisasula abavuka tebaagala kukola gwe n'otuuza waliwo actually boss ng'alina routine ayingiza session esooka n'agikozesa emyezi 3 n'atagiwa n'agigoba n'ayingiza empya banange ogenda kuntakula gireke eyo topic sooka ogireke ejje bulungi nga tuli tubasabira essaala nammwe abaana bammwe basome bakadde baffe baatuweerera tubasabira essaala mukama akole abaana bammwe nga bwe mukoze abaana b'abalala essaala ya pastor Isaac Rwomushana bane tusabira ababosi bonna abatasasula mukama abakolenga nammwe mukola abalala tugenze wala bakasitoma bammwe ababawa ssente abalina basente nammwe abakolenga bwe mukola bannammwe actually abaana bammwe n'abazzukulu bammwe nabo babakozesebwe nga bwe mutukozesa mutatusasula era tusabira omukozesa oyo eyaluma Charlotte obukadde bwe obubiri tusaba bazzukulu bo batabani bo baganda bo nabo bafune ku ssanyu eryo okunnuma sina ssente kubanga era ninayo omulala eyannuma obubiri naye yantuukirira nanga Charlotte business ebadde tetambula embeera eri bweti ne bweti ne bweti amazima gali nti ngenda na closinga n'akasente bwe kajja njakkakuwa ono yamanyira bumanyiizi yamanyira bumanyiizi ategedde nti tansasula nanteekako replacement we natandika okubanja ezange nanteekako replacement bakama baffe lwaki obanje omusango ogwo nga lwaki obanje bakama baffe tubeegayiridde ekiyinza okunnuma eziyinza obutaba ssente naye nze kutulonga bwe ntwagala bwenzuukuka nzigyenkole tubeere feya tubeere feya naye tobuzaabuza ne ssente ziruma tubeere feya n'akasente kalu anti kati akasente beera reward okolera naye nze nako okolera omuntu enda kuzinumba ayisaamu bubi bw'otanko Thank you so much for supporting True Talk Uganda. Thank you so much. I am really grateful. Ne maaso kawo bannange nze omanyi nze oyo oyinza okuba gwe oyagala okudduka naye nze bannange mu maaso kaawo tulina ekintu kye tuleeta Charlotte ono mukyala ali enterprising ayenguluzumu njogera lungi ennaku zino ali enterprising naye ate alina ekintu kye tugenda obbanjulira maaso keeyo tojjula bitanajja okay naye tujja basaba mwebale ne tuwagire bayira abantu balabye show zaffe we receive calls Charlotte from the diaspora omuntu n'akuba for over ne bali ne bonkubira eddakiika emu ng'otusiima mwebale siima show ze tukola ne Charlotte we really appreciate n'abatwokyaya olinaga nti bane mwami wamala akatundu akakuba ne we appreciate show zaffe zino we are going to rebrand them we are going to twakakasizza mwatwagadde kakati naffe katubaweereze mwabamanya kye munaatuwa atanaba kusubscribinga this is Uganda Eyenkya please subscribe atanaba genda ku True Talk subscribinga nawe genda subscribing atanaba kulikinga commentinga tell us ani gwe wandyagadde olaba ku shows natanatuwa business by the way olinda ki bantu bagale tetuli babbeeyi tetuli babbeeyi we are very affordable by the way we are very affordable so Ugandans abali mu Uganda abali ebweru w'eggwanga n'abatali bannayuganda genda kisozi tusabirize tetujja temuli kiraba era temulindaba mu ebyo ekyo kakyegenda kijja kujja mu sheri so thank you so much kiteeke mu sheri kise mu sheri era abakulu bampita zinagamba nno siri musabiriza jjajja wange Samuel Muwanga yaŋŋamba sisabiriza naye njagala bampe business bakuwe business bwe mumpa business Charlotte afuna yes Antu munange ndi mwegendereza abantu bayinza okugamba Charlotte afunirawa bwe muwa Charlotte business
Wemumuwa business muba mumpadde business. Naye we mumpa business sente yanga nti eba yange. Sente k'ekikazi. Sente y'omukyala bw'oba oyagala owangaale mu nsi muno mwami Wamala akasente k'omukazi kaleke. Emirembe gy'ogenda sente y'ekikazi nja kugyogerera siibula abantu. Ze Charlotte mbadde ne mwami Wamala Moses Ross. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Amiina. Esente y'ekikazi.